Bino bye biri mu lumbe lwa Ssegirinnya e Masaka. Sauda Madada avudde ku Security n'abuulira abakungu ba Ssegirinnya obulwadde gye yabujja. Mbusebo Ssegirinnya ne yajja okulayira ku bubaka bwa Parliament yava ku kitanda e Nairobi. Kati ate principal atugamba obulwadde yabujja mu Komera, simanyi bamukubira obutwa, simanyi empiso. Sauda Madada akugambye fa abajja n'omusajja okumuleeta okulayira nga bafuutu soja n'atuteera n'ebifaananyi nga bamukwatiridde nti ne mu kujja okulayira omusajja yali mulwadde. Ekitegeeza omusajja yagenda n'okuyingira ekkomera ng'olumbe lwamubaladde embiriizi. Era Sauda Madada bagamba nti bayinza obutaddamu kumuwa mukisa kwogera kuba avudde ku Security ya Museveni yatta Ssegirinnya. Kawulirize bulungi, njagala okawulirize. Ssegirinnya okulayira twamujja Nairobi mu ddwaliro nga mulwadde. Etumuleeta n'agenda n'alayira era mwalaba nti era yali mugonvu. Era olwamala okulayira ati ne tumuzaayo ne tumutwala ku airport ne tumuzaayo Nairobi mu ddwaliro. Jabeera omwezi nga mulamba n'akomawo aba yakadda mu bulwadde. Wayitawo ndowooza ekinene nnyo ewiiki oba nga 2 Ssegirinnya ne bamubaka ne bamugwira nga bamugamba nti olina okweripotinga e Masaka by'ebijambiya. Ssegirinnya teyali musiru kuba wa ssaawa nnyingi kwogera ku lumbe lwe. Yayagala kubalabisa erinsi nti bye munaatandika nabyo munaagenda okumaliriza ng'ayingira ettaka nga bye mwogera birala. Naye nze kyenkakasa nti mujja kumaliriza mugambye abantu kyekituufu ekyatta omugenzi kuba mukimanyi n'obulwadde gye bwatandikira okumuluma. Sauda Madada bw'abakkaatiriza nti ne mu kujja okulayira omusajja yajja mulwadde. Omusajja yajja okulayira nga mulwadde yava ku kitanda Nairobi. Ekitegeeza obulwadde tebwamutandikira mu kkomera. Omusajja yayingira ebyobufuzi n'obulwadde bwe. Mulekeraawo okwekwasa Museveni. Mubuulirira abantu ku bulwadde obuluma abantu n'engeri gye basobola okutambula mu bulamu muve mu kweyisaako. Ate nammwe abamu mbalaba lubabala embiriizi munaatera okwekwasa obutwa naye nga ntambula yammwe nabutamira ddagala. Sauda Madada era wenjogerera ebibi ebibi tebakyamukkiriza kazindaalo yavudde ku Security. Naye kale era nkyabawa n'amalala agatambula erudde eyo ffe weetuli okulaba ebiganye. Kale ayagala ogenda okwepakasiza ku nsimbi osobola kuyita mu ffe. Sente zo ziteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga bawala na balenzi genda kukola Saudi Arabia, mu ggwanga lya Qatar ne Kuwait, mugenda kukola mu fast foods company nga bolaba KFC oba Cafe Javas oba McDonald. Muweereza mmere kusavinga ba customer ku parking na kuoza bintu. Salala atandikira mu $1.5 paka ku $2.3 emyaka 21 paka emyaka 38. Passport ogino batogino oluzungu manyo batomanyi gwe jangu tukoyiyize. Interviews zigenda maaso. Tunoonyeeko ku noti 7 17 45 oba noti 7 noti 7 26 ogenda kuba otufuna butoola. Bakusuza bakuliisa bakujjanjaba. Mujje banaye tugende tukolere obulere obuvubuka bwaffe emitala w'amayanja.